Nkulamusizzaako nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda At-Large nga bulijjo Mimi Kwesese nkomyewo okubeera ng'ate nsandabula emboozi zaffe kinnawadda zikometa yaffe nga tumaze okubeera nga tujjako ekiyinja kyaffe etunuddeko wali mu katale k'Owino. Munnange gwe ampuliriza njagala okimanye nti pulaani emaze okubeera nga erukibwa okusendawo akatale ka Owino. Omugagga ayagala kuzimbawo paakingi. Katale kano mujjukire paaka yaadi engeri gye yabonaabonamu n'omuliro era nga kyeyoleka mu lwatu okusinziira ku munnange ku byaddako okubeera nga bibaawo abantu nga batugamba nti waliwo ayagalawo era munnange okukakana nga waliwo eyazimbawo. Kakati munnange n'amalala mpozzi era ge mulina okubeera nga mumanya agakwatako Owino okushaba mumujjukira bulungi nnyo ne Maisimuulu bano beekwese Wandegeya bagenda luzira anti Yoweri Museveni kasamala okukozesa muganda wange bibeera biwedde. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gweno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments wetuli okuweereza n'essanyu. Obutakuluwisa omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ategeezezza nti baafunye dda munnange okwemulugunya kw'abasuubuzi nti waliwo ebibaluwa ebyasuuliddwa mu katale ka ssente bali ku ddembe Owino nga biwandiikiddwako obubaka obulabula abasuubuzi okuva mu katale, naye ensonga eno mbu bagenda kugituulamu n'abakulu abapya abakulira KCCA. Jjukira nti Owino gwe bwe mba nkunyumiza akatale kano ak'Owino kaasigalako katono kapapajjo bwe katyo. Eno yonna baazimbayo muganda wange, yonna gye twagenda kuguza emijoozi, tugenda okugula emijoozi, engato z'omupiira tugenza okugula, nkugambye naye kakati bugattako akatale ak'ebirime, abatunda engoye baasigazako katono nnyo, balina kutundira mu zaakeedi mpozzi eno. Kati munnange ebibaluwa eby'entiisa byasuuliddwa mu kifo ekimanyiddwa nga Soweto ne ku mwala ogw'Nakivubo oguyita mu katale kano oguli okumpi n'ekizimbe ekya City Mall eky'omugagga Daudi Kitandwe n'ekizimbe eky'omugagga Hamis Kiggundu ekya Ham Shopping Grounds. Abasuubuzi abasoba mu 5 ababadde bakolera ku mwala guno baatandise dda munnange okubasengula emidaala gyabwe ne gimenyebwa nga kati ekifo kikuumibwa bakanyama abatakkiriza musuubuzi yenna kuddamu kukolerawo. Bino byenkubuulira tebibaddewo kati, ngenza okubikubuulira nga biyiseko kumpi nga wiiki nnamba kubanga mbadde nkyanoonya kanvu nakagga ku nsonga zino nsobole okubeera nga njogera ku mannya amatuufu n'ensonga entuufu. Kati munnange abasuubuzi bongedde okusattira era obunkenke buno munnange bulese abasuubuzi nga basobeddwa nga bagamba nti abagagga abeddiza ettaka ly'akatale ka paaka yaadi ke baakumako omuliro, emmaali y'abasuubuzi n'esaanawo bandyebanga munnange be bali mu lukwe
olw'okubasenda bongere okugaziya ebizimbe byabwe. Robert Mukalazi, omu ku bakulembeze b'abasuubuzi mu Owino, ategeezezza nti ebibaluwa ebyasuuliddwa mbu byabaddeko ebigambo ebirabula abasuubuzi obutaddamu munnange kuleka maali yaabwe na ssente mu katale bwe babeera nga bannyuka nti bagendenga nazo bagendenga nabyo kubanga bayinza okubifiirwa nga akatale kasenguddwa. Kitegeeza nti nga tukakumyeko akaliro bayinza obutakakumako kaliro engeri gye wali nti waliwo ekizimbe ate nina kyenzijukire nti yagukumanga agasiryo kyekizimbe kyange. Kakati munnange ensonda zitubuulidde nti omugagga wa Hamu ali mu lutalo anoonya kifo wayagala kuteeka paakingi ey'emmotoka ez'abawagizi ababeera bazze okuwagira emizannyo mu kisaawe ekya Hamu Stadium e Nakivubo, nga kigambibwa nti atunuulidde ebifo omuli Kisenyi n'ekitundu eky'akatale ka Owino wayagala okuzimba paakingi kubanga munnange ekisaawe tekirina paakingi emala essaawa yonna yandikola olulumba oluyinza munnange okuleka nga abasuubuzi bakaaba. Gye buvuddeko omugagga abasuubuzi baamulumiriza nga bwe yalambula akatale kaabwe emirundi egyasoba mu 3 ekyongedde munnange okubawanisa emitima nti yandibakubako ekibaati ate mukyaliwo mulowooza. Kyokka omu munnange ku bamaneja ab'omugagga Hamu atayagadde munnange kubeera nga atumwogerako amannya ge yatutegeezezza nti ebyogerebwa abasuubuzi nti Hamu yalambula akatale abeeyise bya bulimba kubanga mbu talinnyangako kigere kyonna mu katale kano ababimuteekamu mbu baagala kumwonoonera linnya batya nti munnabyabufuzi. Kakati munnange essentebe ow'akatale kano ak'Owino Godfrey Nkajja Kayongo ategeezezza nti nga akyali mu buyinza yalwana nnyo n'abagagga abalina ebizimbe okumpi n'akatale k'Owino era nga baali bakeesimbyemu okukatwala kyokka mbu ne balemesebwa kubanga baalina ebyapa naye munnange okuva KCCA bwe yeddiza akatale kano n'esazaamu ebyapa byabwe n'ejjako abasuubuzi obwannannyini emikisa mingi munnange abagagga abaali beesimbye mu kutwala akatale kano okukomawo nga bayise mu bamafiya abali mu KCCA ne basengula abasuubuzi ne bazimbawo ebizimbe kubanga ettaka eryayiika 8 n'ekitundu akatale kwe katudde libabobbya emitwe. Kyokka abalala bagamba nti ekereziya ya St. Bali ku ddembe ye yasengudde abasuubuzi bano nga baaleetebwa omu ku bamaneja ab'omugagga Bosco Muwonge ababadde bakolera ku mwala guno kubanga babadde baziba ekkubo eriyitibwamu abasabi abagenda ku kiggwa ekya St. Bali ku ddembe ekyaviirako Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere okuggala ekereziya eno n'obutaba na kkubo. Eyo nga tuvuddeko munnange abaaliko abakulembeze mu butale bawambye akewandegeya Kushaba ne Mai Small bano munnange bagenda ku poliisi era abasuubuzi mu katale akewandegeya beekubidde enduulu ewa Frank Nyakaana akulira KCCA ow'ekiseera alagire poliisi ekwate Maimuna Nabukenya
amanyiddwa ennyo nga My Small ne Susan Kushaba eyali mu wino kubigambibwa nti munnange bawambye akatale k'ewandegeya ne bakubayo enkambi nga gye basinziira okuluka pulaani zaabwe zonna ekitadde abasuubuzi ku bunkenke kubanga buli webalabikako mu katale abasuubuzi nga batandika okutya abakulu bano nti bandyekyusa ne bawamba obuyinza bwa Market Masters ne badda mu katale ate nga Gen. Museveni yabagoba. Robert Mugisha ategeezezza nti abaddukidde ewa Rusa olw'ekizibu kye balina eky'okugabana ttooyi n'abakazi. Mugisha ategeezezza nti ttooyi ez'abasajja zajjula kyokka ababadde mu ntebe eya KCCA Kisaka ne Luyimbaazi ekizibu kino baali balemeddwa okukikolako. Kino nno nga kireetedde bamuyisitasubwa bawayase advocates okubeera nga batandise okukwana abakazi n'okubebakirako mu toyireeti nga balina obwagazi buyitirivu nnyo. Bw'ati Kushaba atamulaba wali mu wino naye muganda wange buli kintu kibaako ekkomo ate abantu singa bakimanya tikino Museveni yakozesa kayungu n'alaajana kakati My Small Kushaba kugambye buulikira luzira. Kale si byangu naye ndowooza omuntu agamba kinanjo kyankimize kasita nkozeeyo ezo anti sente zaano mu Uganda bazikolera mevuyo abalina emitima be bazikola.